kusanu kore chiruyi chifana yite solo chalagulwa timubine bido chilikolwa bubonero ubwo bulabise nayera banji baganye kale munindirire bwayogera Mukama okutuusa ku lunaku lwendigolokoka okukwata omuyiggo kubanga maliridde okukuŋŋaanya amawanga ndeete obwakabaka okubafukako okunyiga kwange ekiruyi kyange kyonna kubanga ensi zonna omuliro gw'obujja bwange gulizirya bimunyiza biliteta muliro gw'obujja guli byokya ebikora empitamye z'omunsi byakusanukora ekiruyi bimunyiza biliteta muliro gw'obujja guli byokya ebikora empitamye z'omunsi byakusanukora ekiruyi Nina wabenza sesedde azadde bangi nkuyanja ne muganda we yeyolese bunabyo bwalagulwa butuuse bimunyiza biliteta muliro gw'obujja guli byokya ebikora empitamye z'omunsi byakusanukora ekiruyi bimunyiza biliteta muliro gw'obujja guli byokya ebikora empitamye z'omunsi byakusanukora ekiruyi kabonero k'ensolo twalabulwa timubine biro kalifunwa teeka ly'esande lyeyolese naye n'abangi baganye bimunyiza biliteta muliro gw'obujja guli byokya ebikora empitamye z'omunsi byakusanukora ekiruyi nendaba ng'ennyanja y'endabirwamu etabuddwamu omuliro abaava eri ensolo n'ekifaananyi kyayo n'omuwendo gw'erinnya lyayo n'akabono kaayo nga bawangudde nga bayimiridde ku nnyanja y'endabirwamu nga balina ennanga za Katonda ne bayimba oluyimba lwa Musa omuweereza wa Katonda n'oluyimba lw'omwana gw'endiga aboogera nti bikulu era bya kitalo ebikolwa byo. Ani atayitya Mukama n'ataliwa kitiibwa erinnya lyo? Kubanga gwe wekka gwe mutukuvu. Kubanga amawanga gonna galijja era galisinziza mu maaso go, kubanga ebikolwa byo by'obutuukirivu birabise. bimunyiza biliteta muliro gw'obujja guli byokya ebikora empitamye z'omunsi byakusanukora ekiruyi Abaganda bange abali ku programu Mukama atuweramu omukisa ffenna olwa sabbiiti eno entukuvu. Mbeebaza mwenna abali ku programu abatudde nga mulaba era Mukama ow'ekisa yababaddizaawo olwakadde obutudde mu mulimu waayo. Muganda ge Mulindwa Joseph nkulamusizza nnyo oludde nga tulaba programu eno badde ku ssomero bambi naye onoba ofunye akadde osobola okudda ku WhatsApp oba ku YouTube n'olaba programu zino zonna z'omisinze. Manyi tujja kubanga tutambulira wamu oluvannyuma olwa bino byonna. Mpozi Mukama nga waali ow'ekisa tujja kubanga tugenda maaso n'okuyiga kwaffe okulunaku olwaleero. Nsaba Katonda kuyiga obulungi nga bulijjo. Tugenda kuba nga tutandika pulogulaamu yaffe nga bulijjo. Tugenda kuba tutandika n'okusaba. Katuweeyo okusaba tulyoke tutandike. Kale katufukamire tuweeyo okusaba.
Katonda waffe tukwebaza kubanga oli wa kisa eri obulamu bwaffe. Nkwebaza kubanga otukkiriza okujja okuweereza mu maaso go n'okubulya ekigambo kyo. Nsaba omukisa buli awuliriza na bonna abalaba pulogulaamu eno, omukisa gubeere wamu n'abantu bo. Ekisa kibeere wamu naffe ennaku zonna ku Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Pozi ekigambo kye mbadde muganda wange Mulimba Joseph ndabye message yo. Mukama yebazibwe kubanga wakomyewo okuva ku ssomero nga bw'otegeezezza. Ogenda kubanga programu ogiraba. Ali watusobodde kugiraba okisobola okugenda ku YouTube n'ogiraba programu eyo SWOPUG with POGMUSA. Byonna information kweri gye tuzze tulaba okuva mabega yonna kweri. Ate abagala flash tujja kunyumyako sabbiiti ng'ewedde ne ku Tuesday. Musobola okumpirako mu nnaku ezisigadde nga sabbiiti okuleka sabbiiti twongera okwogera ku programu za flash kubanga abaagala obubaka obwo mubwettanire. Pozi tugenda kweyongerayo olunaku olwaleero nga tuyiga olunaku olwaleero ku kyokuyiga ekyolwaleero yadde ku lubaawo kumulaba ku lutimbe lwaffe mulaba Image of the Beast, naye nga ngenda kubeera mu kanyomero ak'obukafiiri still kubanga bugenze walanyera bugenda mu maaso nga tusinza okulaba. Ebibuuzo bingi byenfunye ku WhatsApp. Abanjagaliza Christmas babadde bangi, mbwebaza nnyo mwebale kubanga mundowoozezaako. Mukama bawo omukisa. Naye abamungezaako kubaddangamu nti munnaye Christmas webale kunjagaliza n'ensiku za Christmas kubanga ebigendo bya Christmas birala n'ekyo kye boogera. So omulimu gwa Kristo era kamboleka ekigambo kino, singa tugandi Christmas tugikulize Yesu mukulize birthday party. Birthday party olina okubanga omanye emyaka gy'omuntu. So tusobola kuza birthday party ya muntu nga tusobola kugenda myaka gye gy'alina. Era tuga nti Yesu Kristo tumukuliza birthday, njagala babeewawo tuwane ku myaka gye gy'alina. Kuba ffe tumanyi nti ava mu butagwa from everlasting, yes tinaba kutondebwa nga waali. Tumanyi myaka gy'ayitawo meka tinaba kutondebwa. Naye tumanyi yaliyo ne kitaawe nga batonda ensi. Awatali eti wali kintu na kimu kyakolebwa. So obanga oli talina myaka n'omuwa 25 Desemba nga gye myaka gye, ne Bayibuli nga yagana obbikulaga n'egamba nti no for the good of my church sigenda kuteekawo, or for the good of God's word sigenda kuteekawo birthday nti yeno mbalage date eyo. In fact oba tunde n'okutundira kalenda zaakyuka kati nabande nga date eyo baweeri n'ezaakyuka kati tulabanga in fact kali ne yande 31st nga yande tetuuka exactly naye 25 December normally balukuyizangu Katonda abwe njuba. So tulabanga date eyo si y'Abakristaayo, si ya Christmas entuufu. Kati ne tubanga twagala okusika kiro okifitinga mu kyo tekisoboka kubanga Bayibuli yo teyatulaga n'abatume tekuliko n'omu yatulaga birthday ya Yesu tebyaliwo. So mu bigambo tugenda okuyiga olunaku olwaleero yakubasimira katono nnyo mabega tubeeko we tutandikira tutuuke wano wembagamba ku bigambo bino ensonga ya Christmas eno tubeeko ekitujogerako ekitonotono. Katugende ku lutimbe tutandikire ekyokuyiga kino nga gye kiva tunasobola okuma tujja okukoma. Bayibuli egamba mu kitabo kya Zabbuli 119 olunyiri lwa 15 agamba nti thy word is a lamp unto my feet, nti ekigambo kyo etabaza era ebigere byange, and a light unto my path, era gwe musana eri ekkubo lyange. Ekyandikwa kino kisoosa nnyo. Lwaki? Kubanga kikulu nnyo. Isaaya 4:8 kyavudde agamba nti omuddo guwotoka, the grass withereth, the flower fadeth away, but the word of the Lord of God shall stand forever. Nti omuddo guwotoka, ekimuli kiyongobera oba kyonooneka, n'ekigambo kya Katonda kyakubeera emirembe gyonna. Tewali kintu ku nsi kitayonooneka. Naye Mukama kyayogera tekisiimuka tekivaawo. So Mukama kyatayogera tekirina makulu, kyayogera kirina makulu. So era tera nnyo bagamba ekigambo kino abadde ku programu nga tulaba abanga tuyiga wakati mu wiiki n'abadde ku WhatsApp nti audio gye nasharinze nammwe ekiro nga tumaze okugula sabbiiti nti ebintu bingi nnyo abantu bye bakuza nti biriiko bwino mu Bayibuli, naye ebiriko bwino abantu babigina walinze. Gamba nga sabbiiti ya Katonda abantu beegina walinze sabbaati, naye ng'eriko bwino mu Bayibuli yo eriko n'obuwandiike oyinza ogandi kale kino Mukama yayogerako bw'ati. Naye ng'ate ennaku ebikujjuko ebirala n'ennaku endala zonna abantu zebakoze baga nti ziri religious oba ziri bibiriko, tezirina musingi mu Bayibuli. Abantu bayimagininga bintu byabwe babiteekawo ne bagamba nti now this is the birthday of Jesus, naye nga tewaliiwo alina date ntuufu na mwaka Yesu mwe yazaalibwa, sorry na mwezi mwe yazaalibwa. So ebyo byonna ndowooza z'abantu
tugenda zigenderako naye katugende ku lutimbe tungere tulabe ebigambo bineeno lwaki nkozeseza image of the beast ne beast yo gituyinza okulaba ekigenda mugenda kukiraba maaso awo ngenda katugende ku lutimbe tungere tulabe ebigambo bino tulaba bwe tuba nga tusomye tulaba gundi the history of the power of the Roman Catholic Church ebyafaayo by'obuyinza tujja tandikira ku Heruli we tuli naye tulaba power ne history ya Roman Catholic Church bintu bino bijja bityo okubanga biva ku mulamu omutuufu tulaba mu bwe tuba tusomye ku Heruli tulaba mu mwaka ogwa 1903 Heruli tutulaba gundi Emperor Justinian wa Eastern Roman Empire yakuba oba yalwanyisa abaheruli n'abajjako Roman Catholic Church yabakuba in fact yabalwanyisa backingibwa up bange yambibwako Emperor Justinian wa Eastern Roman Empire naye nabagamba nti bageza okulaba nga bagatta obukafiri n'obukristaayo kati ekibiina kino nga kigoloka Catholic Church toba power eno bageza okulaba nga bakozesa ba emperors ab'enjawulo okulaba nga bagira kibala nti baali bataddewo n'ekiragiro nga teri emperor afuga nga si bamuwadde authority okufuga nga balina okuba nga bamubakinze balina omutongoza ekyatuuka ku Napoleon baali bagala okumutongo yali enkola eriwo bwawangula olutalo n'agaana okugenda wa papa okugira n'agaaye papa amusitukire naye ng'ate papa Napoleon yalina ositukira papa so bwe yalema ne papa n'alema paka Napoleon wegenda namukwata by force najja namuntu asikumutikira abona namutwala namusiba nawera no papa nabujjawo lwaki yabuwera kubanga papa yagenda omugondera yali afunye amalala naye nga noli gwaliko ne amalala so ekyavaamu kyekiriwa obwakabaka obwo nabuwera obwa papa Bible negamba kyabo kyakulikula essula 13 tiensona ifuna ekiwundu ekyokufa ekifumitibwa naye nemala newona mu 1929 tujjukira obunabe otuze tubuyiga nga ekiwundu ekyo kimala nikiwona naye tulaba tekiwoneranga ddala fuli tufe tukiraba bwaddawo ne supremacy eri ne power gye baali balina before mu dark ages 538 ne power zino tulabako mu myaka gino gye tuziva okuyiga kwa nga babaheruli Vandals n'aba Ostrogoth tulaba nga mu 538 batandika okulaga power yaabwe y'amaanyi esinga Kenya okusinga ba emperor balaga okutimbula abakulisa mu 538 abajeema okugoberera enkola zaabwe so power ndaba kuddawo kyobala ntitujjukira recently tuze tuyiga mu byokuyiga ebyenjawulo nga bagamba nti nga papa yegayira ebibiina okwegatanga matishu we cannot division is a wound okweyawula kiwundu we cannot leave this wound open tetusobola kuleka kintu kino nga kyebikudde so reminding nti this wound must be healed just why waliwo union gundi councils zigatta makanisa World Council of Churches, Interreligious Council of Uganda, National Council of Churches America nebira bine amanga buli omwe era council egate ebina byayo so bino babikola okulaba nga bakunganyamu amaanyi gaddemu ganywere balwane bulungi nga bayinza okukisuubira so bwe tuba tuze ku lutimbe tubanza okulaba power eyongesituka tugenda kudda katweyongereyo twemaze okulaba ku aba Vandals abaheruli katweyongereyo tugende maaso agenda maaso n'alaba mu mwaka oguddako nga mu mwaka gwa 1996 gundi kabaka wa Bufaransa Clovis bwe yakyuka nga amaze okubeera converted n'akwata obuyinza obwa politics ne religious powers n'abanga azikote nga tugenda maaso mu 534 aba Vandals wetuyongereyo aba Vandals 534 kyekyaddako bakubwa bakozinga Roma era ne bagibwawo Roma bawakanya Roma nga baliwe basooka abaosogotho okubanga abaheruli okubanga bawakanya Roma bakubibwa kakati tulaba ne wano mu 538 aba opposing Roman Empire era mu 538 tulanga wali bamala ne babajjawo kali wano 538 bafunikira abakubi aba Ostrogoth wetweyongere mu maaso abakuba Abastrogoth ne babajjawo walabe ekigambo ekyo babakuba Roman Catholic Church katugengere maaso kutulabe ekifaananyi gye kiddako katono nnyo ekigenda okutukuluginga ku bigambo bino bibadde njagala mutegeereko aboluganda kozi Vatican yateekebwawo nga state mu 1954 nebeerawo naye tugenda maaso katuyongere tulabe ekiddako awo 1954 ng'eteekebwawo nga state nga maze okuwangula amawanga gali 3 bakuddewo amayembe 3 katuyongere tulabe oluvannyuma lw'okuba amawanga aga tulaba ku Daniel essula ey'omusanvu tulaba ensolo ennya zizo tuyigako entakera tulaba ensolo eyasooka yafaanana ng'empologoma tulaba ensolo ey'okubiri yafaanana ng'eddubu empologoma yali Babuloni
eddu eryembiri 3 mukama kawe yali made in Perus, Medes and Persians. Engo yalina emitwe ena Alexander the Great ne abamu bajjena abana ne bakasanda n'abalabo nabonna abayuza mu empire nga Alexander the Great amaze okufa bamaze omusuta nanyo mwenge n'afa. So bwakabaka ne bugwa ne wasituka ate bwakabaka obukuno bwamera ku nsolo obw'ensolo ya Roma akayimbe kano kamera ne kasigula amayembe 3 ng'emuyinza okulaba. Daniel Bible obulabyo bwe butulaga akayembe ako kama ne kagolokoka. Sorry mayembe gane 10. Bible gane muli akayembe akatono. Bwe kamera akayembe akatono ne kasigula amayembe 3 mu maaso gaako. Amayembe gana 3 gemanga gana 3 gemba gambyeko. Roman Empire eno yali ekolebwa amawanga 10. Nga Efeso Vandos ne Heruli kwebali wamala okumenya amanga ganasa akayembe kane kakusituka ne kafuna amaanyi ne constituting nga state Vatican as a state mu 7 mwata mwena nga tumeze okulaba mu byokiga mu kyokiga kituvuddeko. So naye wekagoloka kalina ebigendero ebirala bingi nnyo mu kutandika kwako ne kamera ku bwakabaka bwa Roma enkafiiri empire eyo pagani Rome era obwakabaka bwafugana ne Yesu tanaba kujja nga Yesu mu bisale we yazaalibwa yabusanga we buli yebufuga. So manga gana omusanvu go gasigalawo ne kati wegali kuliko Bufaransa, Roma, Italy sorry, ne kubako Belgium, ne kubako Spain, ne kubako England, ne kubako France, amanga gali musanvu. So amanga gano omusanvu go gasigalawo ne gana manga 3 gasimbulwawo obona byonna ne butukira wadda ne esula y'omusanvu ne kwogera ebigambo ebikulu eri Katonda ali waggulu ennyo. Akayembe kano ukayogera ebigambo ebikulu eri Katonda ali waggulu ennyo. Bible egamba okubigamba ebikulu ennyo ebyobuvuzi yekuvva ne kweriwe yita Katonda okusonyiwa ebibinga oyinza okukirowooza. Ekyavaamu kwe kuwanyisa ebiseera n'amateeka ne bawanyisa ebiseera n'etteeka. To think and a Bible egamba and he shall think Daniel 7 to change times and laws. Alijja kulowooza okuwanyisa ebiseera n'amateeka. Bili wawe mukono gwo kumanda ekiseera n'ebiseera ekitundu ky'ekiseera. Kati ebiseera bino byatandika mu 538 nga tuze tuyiga bino mbayita mu bufunze kwa tuze tubiyiga abaaliwo nga tutandika program eno etuvudde. 538 uli otumaze nga bamaze okuwangula Ostrogoth batandika 538 okubalaba nga bakuba basole nga badominatinga. 538 obwakabaka obwava ne bugenda nga bukula ne bweyongera nga 538 amaanyi gawe geeyolekera ennyo ne bukuba ne butinimbula abakristaayo okuteganya atukuva yali waggulu ennyo okumala ekiseera omwaka gumu ebiseera kitundu kya mwaka emyaka 2 ekitundu ky'ekiseera gy'emyaka ekitundu ky'omwaka gye tulaba tugatta emyaka 3 n'ekitundu emyaka 3 n'ekitundu 2 n'ogumu n'ekitundu ky'omwaka gifuuka 3 kitundu. Kalenda gye babalirako ya kalenda y'Abayudaaya buli mwezi nga gulirimu ennaku 30 wogategatemu ennaku 206 buli mwaka nga gubeddemu ennaku 306 va ku zina 3 simanya 28 29 biveeko eno Gregorian calendar era bagikyusa Papa Gregory naye tudda ku kalenda kubawandikira Bible zennaku ezo. So emyaka egyo 1206 bwe jamala okubanga giweze Bible mwezekera tugamba 4 nti lunaku mwaka otula mu bunnabbi nga tulaba kyali symbolic nga buli naku kitegeeza mwaka. So emyaka 538 otuyibala ennaku 1206 emyaka 1206 okuva ku 538 paka 1978 zive emyaka 1206 jamala ekiseera ekyo nga batirimbula abakristaayo bonna abajeema. Nze ngamba gamitakera oba papa betonda recently mu 2015 tuze tulabanga betonda olw'ebyo byakolebwa ku bakristaayo naye okwetonda okwo kwa bulimba kubanga senga kwali kwa mazima senga enkole enjigiza zino ez'obulimba senga zonna bagamba ddati bane muziveeko tudde ku kituufu naye okwetonda okwo kwali kwakwagala kulaba nga baddamu okugatta abantu bano buli omu bakomewo okulaba nga bakomyawo omukwano gw'abantu okuddamu okukolagana nabo ebibiina ebirala okutambuza maaso enteekateeka zaabwe naye ekyo kya bulimba. Tugenda kudde ku lutimbe twongere tulabe
emyaka 10 gyojamala okwitonga batirimbula bakoze bena bakoze tulabamu wetusoma tulaba obukafiiri obwagolokoka kasamala okufuna power eyo ne basimba emirandira before even n'emyaka egyo okutuuka mu 1798 bingi bejja biyingira mu kanisa obukatulicho obukafiiri bwajja buyingira obusamizo obutali bwa ngeri zimu ne buyingira mu kanisa yali pure abatume gye baleka eyali ekuma ekigambo kya Katonda. Paulo gye yagamba twasema ku nsingi abatume ne bannabbi Yesu jinjire ku nsonda ne kanisa gye baleka abatume ng'esimbye ku musingi ogw'amazima byatuka netandika okuva olw'okumala okugatta ensi ne kanisa ekyavaamu kwe kugwa amazima ne gonoonebwa aba ne galinyirirwa. So bwe tweyongerayo katugende maaso tulabe ebiddako awo. Tulabanga mu emyaka ejjanjawulo mu bisatu batandika okusaba abafu eddi bisatu yatandika okusaba essaala eri abantu abafu nga bagobera kabaka Katonda Hera kubazija enkola okusaba abafu be bakwesanga enkola eno bapaganism okusaba nga abafu titusabire nti omutukuvu gundi tusabire gwe yafe gundi tusabire byatandika bityo mu mwaka gwa bisatu byayingira mu kanisa tebyali mu before bino bitumbi baba baganda bange byatandika after abatume bamaze okuvaawo tebyaliwo before mu bisala by'abatume bize lwa bujemu bwayingira mu kusinza nga n'emisala benjingi bagambe emisala bajayingira after tejaliwo mu bisala by'abaganda baffe yadde bagisiga ebifaananyi ebirungi nti emisala gino Yesu kwe yafina esi bwe kyali baganda bangala programu eno ndegamo bagamba ayina amagezi ajja kuzuukuka ayagala okuyiga ajja kuyiga atayagala tewali kyakwati kyali teddagala lyo naye ayagala okuyiga unawa mukisa gwo. Wetugenda maaso mu bisatu 2 batandika okuma kando tuze tulayigako ku kando waneno era nga bakijja kuba paganism tulaba ba Zoroaster baani bona ba Islanders bakuli bakozesanga okuma candles nga basinza nga tugenda okulaba ne mu bigambo bine bigenda okuddako. So tuyongerayo mu mwaka gwa bisatu 21 bajjawo sabbiiti bwe tuba tugenze maaso bisatu 21 bajjawo sabbiiti ne baobolishinga Sabbath ne ba adoptinga Sunday services. Olaba ndowooza awaddako bwatugamba mu bisatu 21 ba adoptinga Sunday services ezitaaliwo before byo namba nga bijje biyingira buyingizi. Bwe tweyongerayo okuva Katonda Mithra mpozi mbadde sibalazeewo okuva Katonda Mithra nga mulaba wansawo nti from the sun god Mithra kwe bajja okusinza ku Sunday naye batugenda maaso bisatu 21 omusajja tiwa Kabaka Constantine amaze okuyingira mu kanisa yagamba all judges bisatu 21 yagamba all judges city people and craftsmen shall rest on the vulnerable day of the sun. Olunaku lwa Sunday balufuula olunaku lwa Katonda njuba si balufuula ne bwe lwali naye ekiragiro ne kiyita nti buli muntu alina okuwummula naddala abali bakola mu bibuga lunaku olutukuvu nnyo olukulu ennyo olw'ekitiibwa olwa Katonda njuba naliko okuluhona linga olutusaamu ekitiibwa ne bayisa ekiragiro ekyo. So ne bagamba nti buli muntu alina okuba nga awummula ku lunaku olwo naye nga balufuna services ezitaaliwo bifune ekkanisa eno ebikola abatume gye baalekawo naye nga tandisa okugwa eseeredde etandisa okuviira ddala ku mulamwa etandisa n'okuadoptinga enkola z'ekikafiirizo zonna nga zeekozesa mu kusinza kwayo. Katugende maaso bwe tuyongerayo tulaba nga mu kitabo ekitibwa Tim Dowry The History of Christianity Lion Publishing agamba Constantine continued to identify the sun god the sun with the Christian God in some way. The Kabaka Constantine atandika okulanga gerageranya Katonda njuba ne Katonda w'Abakristaayo mu ngeri ez'enjawulo mu ngeri ezimu. When in 321 mu bisatu 21 Constantine made the first day of the week a holy day. Nti n'afuula olunaku olusooka mu wiiki olw'okuwummula. He called it n'aluyita the vulnerable day of the sun olunaku olukulu ennyo olw'enjuba okyavaamu ekigambo Sunday olunaku lw'enjuba. So baaluyita olunaku olukulu ennyo nga lulina okuwummulwa n'okuweebwa ekitiibwa era nga bwe kiri bigenda maaso tulaba nga luweebwa ekitiibwa buli wamu oba nnaku nkulu asinaku ze bayita enkulu Sunday era ogenda okulaba ebiseera ebisinga nti abasinga tebakola bizinesi ezimu ziggalawo naye ebyo byava kuva mu bisatu 21 AD gye byatandikira okulaba nga bahonalinga ennaku ezo from pagans in fact from Babylon gye byava paka mu Christianity byajja byewalula mpolampola. Bwe tugenda maaso ne tweyongerayo bisatu 54 tulaba nga katugende maaso olunaku olwali Katonda njuba ne baintroducinga ne baluwa Katonda ow'omuggulu. Bwe tukomako awo tulaba mu bisatu 54 they introduced Christmas
the birthday of the sun god Mithra go tumaze okulaba kawo Tammuz poza amanya gano Mithra nga tuyinza okulaba Tammuz nga tuyinza okulaba amanya agenjawulo amanya ago ga byebife kusinza mu bife byenjawulo bajja babayita nga Roma bayiba muta Mithra. So kati by introducing a Christmas mu 354 amazaalibwa ga Katonda njuwa the birthday of the sun god. So Christmas eyingira okutandika celebrating a Christmas mu 354 ekitaliwo before batume tekuliko muyigirizwa n'omuyadde abatume aba celebrating a Christmas. Ekyo kibagamba baganda bange abakristo mwe namwe nabaganda you are following the footsteps of the apostolic church, the footsteps of Christ. Ne Yesu mbisebete yakuza ku Christmas byonna bino byajja olw'obugyemu bajja buyingira mu kanisa naye kyannaku nnyo kati n'ebindi byandibadde bigulumiza ekitundu no kwaya zesidi enyingi ziyimbye ku Christmas but Teddy Wilson ba celebrating a Christmas kuva mu gatuze tubanga ba celebrating a Christmas bajja honoringa. But these things were brought into Christianity from 354 AD. Yes, abatume bakoma mu 90 mu AD 90 je bakoma je tubalabira bambi ba Yohana yasembayo okuwandika ekitabo kyakubikulirwa. But okuva mu biseera okudda mu maaso bwe batandika okumula abatume ne baggwa bonna n'abantu abeesigwa bali mu kanisa ebirerya ne biyingira mu kanisa tandika okukyusa enkola za Katonda entuufu. Omutanda ko tulina omunene ennaku zino n'abaana abagamba nti Sande simanyi mazuukira ga Yesu simanyi Yesu yafuuka sabbiiti yaffe enfumo ezo zonna bajja bazikukumba lwa bujeemu buno wa Constantino bwe yaleeta. Ekkola lya Katonda lirimu abaganda bangala programu eno okufula sabbiiti ekibiina yagamba nti sabbiiti erina makulu lunaku lwa simanyi lunaku lw'Abayudaaya enkola ne yava ku busamize obwa Kabaka Constantino nga aleeta obukafiiri bw'abakatonda bwe mu Bukristaayo. So kati all Christianity they are embracing, they are respecting, they are honoring all pagan days and pagan rites bazeeta mu Christianity. Oba bukafiiri kyo misala oba bikibe nona bejje bifumbikira mu Bukristaayo. Kati almost buli nzikiriza they are respecting and honoring the pagan rites. Era buli nzikiriza kati almost banywa they are sucking bayonka the false doctrines of Catholicism which were derived from paganism by their pagan leaders who deceived them that they are converted. But the Constantines never stand yabasindika kulama nga batataganya bagotanya bayonona enkola entufu y'okusinza. Baganda bange Bible etulabula tetugobereranga kkubo ly'abamawanga. Ekkubo ly'abamawanga Mukama alikyawa. So tetulina kufollowinga the path or the way of the heathen. Tunyiza Mukama. Kyokala mu biseera ya Eliya, mu kiseera kino tutagaba Eliya mu kiseera kino. Abantu banaona nga bamugaanyi n'abaana b'Isirayiri be yali yeesiga abali bamanyi Katonda baagaana okuweereza Katonda w'omu n'agamba tuteekewo kino bakume ekyoto naffe nange kankume ekyoto tulabe Katonda ky'omulamu gwe tunaaweereza tiyegatta nabo mu kukuma byoto byabwe yawula nabo n'agamba mukole ekyammwe kigaana ze nkole kino ekyavaamu kyekiriwa amanyi ga Mukama galabika ku nkomerero. Eliya n'asitula omusana ogw'amazima n'atakola nkola za bukafiiri kulanga azitwala mu maaso. Ne mu kiseera kino almost every Christian they are celebrating all pagan holidays and making them the days of Christians. Katugende maaso mukwano gwange alaba programu eno ku lutimbe kubanga kadde katutwala. Bwe tusoma mu kitabo The Dole the History of Christianity line publishing tugenda maaso agenda maaso n'agamba the Christian church took over many pagan ideas and images. Nti kanisa y'Abakristaayo abatwala ebifaananyi enkola z'ekikafiiri nnyingi nnyo n'ebifaananyi byayo from sun worship kuva Katonda kusinza Katonda njuba. For example ekyokulabirako came the celebration of the Christian birth ne wajja okujaganya okw'amazaalibwa ga Christ's birth kwa Yesu on the 25th of December ku December 25 the birthday of the sun amazaalibwa ga Katonda njuba Mithra Tammuz the sun god. That was the birthday of the pagan god Tammuz the sun god. Iba mukuzanga birthday kubanga bakazaala kaana bakagamba nti Nimrod was incarnated through Tammuz. That okusinza Tammuz nga bagamba Nimrod mwali. That is sun god.
Daleko celebrating. So baganda bangabala program eno, all Sunday keepers, you are opposing the word of God. All who celebrate Christmas, you are opposing the word of God. The God's word is plain. Tugenda kwanga tuliza maloboozi awo katono nnyo, tujja kuddayo ke mabega. Tuddeyo ke mabega katono nnyo, tugawulirize. Yesu azaalibwanga ku lunaku olwo. 25 Desemba mazaalibwa ga Kristo. Tekibangayo. Omulokozi azaaliddwa ozaana kyekiri buli wamu. Ne mu documents bakimanyi. Olwo olunaku lwali lw'abasamize nga balusinzaako katonda waabwe ow'enjuba. Kuba kati severe winter. Budde bwa butiti. Ebeerawo mu middle ya winter. Kati bajjagayo emisubaawa ne beekweka mu binnya okwebaza katonda waabwe ow'enjuba. Winter ewedde. Kati bakusenzi ne baluwamba. Singa kye tweyagalamu bakusenzi okugamba ti olunaku olwali olw'abasamizi twakola ki? Twalutukuza. Twaluwamba. Yesu teyazaalibwa okusinziira ku ggwe teyazaalibwa ku lunaku luno. Nedda. Yesu alabika yalinga mu Novemba omwo kubanga olina okumanya nti ensi yali ennyonyoga nnyo at that time. Ng'ani akubeerera ebweru mu winter ng'alunda endiga. We bw'asoma Bayibuli tewakisangamu nti Yesu yazaalibwa. Bakimanyi n'abalokole abo bakimanyi. Christmas was a paganistic day. We used to invite the abasomi. Bebalokolerangako embaga ne balokolerako ki ne balokolera. But we are not arguing that Jesus was not born. True. But the argument is that day. Jesus, tebalokuzanga nako nga ne Jesus olusuku waali. Bino bya modernity. Birthday party. Tebyaliwo edda. Yes. But I'm not disputing the fact that Jesus was born. History gw'emanyi nti lwalina okulwabaki? Lwaba takkiriza mu Katonda. Nga bebayitako bannaabwe ne tulubawambako. Mwabakkiririza mu Katonda. Kati ye yalibadde ki? Singa abasamize bano balina olunaku lwabwe nga twalubawambako. Katukomekaawo abasajja bano omusajja omuwulidde naye omusajja omukatuliki naye muwulidde ebigambo bye. Omanyi abantu abasinga baganya okuwulira abantu ab'enjawulo bayinza okuba nga bawulidde ebigambo ebyo naye sayidi mugiwuliddeko olunaku olwali lwa paganism. Olwali lwa paganism baganda bange abala programu eno mukama akuwa omukisa sikutegedde naye mu kyonna kibuuzo nti abantu abakristaayo basinzaani nga basinza Christmas. You are worshiping, you are honoring the pagan sun god Tammuz. Mucelebratingako basamize Tammuz waabwe katonda waabwe enjuba gumucelebratinga. Era buli muntu acelebratinga Christmas, you are celebrating the birthday of Tammuz, the sun god. Yesu tabiriimu ebyo. Adda nawali ye tabiri namu. Kubanga tusobola nakunnyonnyola myaka gya Yesu twegiteri agimanyi. So, omanga musobodde okulaba omusajja ngoyo naye abannyonnyoledde ebigambo ebyo, ndowooza any wise person can use his or her mind to understand that you are following the ways of the pagans, the paths of the pagans, the rights of the pagans. So, ebyo byonna byayetebwa olw'obujeemu. A lot of paganism was instituted in Christianity from the rights of the from Babylon. From Babylon, obukafiri bwe bwayingizibwa mu Kristaayo. Era aba emperors ne ba church leaders nga papa abaali bakulembera ekkanisa mu biseera ebyo nabwe tulaba baleeta obukafiri obungi nnyo. Akatambike tugenda okuddamu okulaba yabalaga abakuziza Christmas mu butuufu benjagala obbalaga abakuziza Christmas mu mazima mulaka tulaba akatambika n'akaddakawo bo bagikuziza temufanyo ku mazina ge bagenda zina nenjagadde embalaga obusamizi obutuufu bwa Christmas malage n'ensonga lwaki obusamizi obwo bakuziza Christmas mu butuufu. Katugende ku lutimbe tulabe. Katugende ku lutimbe.
lutimba awo mulaba abawala abadde bazina tudde ku lutimbe mubalabe tulabe mbalina kinjago balagako awo be mulabye abo baselebratinze olunaku olwo tujja kuddeyo katonda nnyo emabega abo mulabye abo bakoze bulungi lwaki mutune ku kisenge gye badde bazinira mulabe emabega awo tujja sowa tumiriko awo mulaba ebiri emabega awo katambule kali tukamaleko akatambi ako katono nnyo mulabe ebifaananyi biri emabega awo bingene otandika obalagako mulaba they are celebrating Christmas naye bo badde bakola kituufu katugende maaso badde bakola kituufu kubanga katonda waabwe tamuza gwe badde baselebratinga olaba ndowooza mulaba ndowooza ebifaananyi biri emabega awo katukomeko awo mulaba ndowooza Egyptian gods bakatonda baba Misiri mubalaba emabega ku lutimbe with half moon and the sun nga tuzo kulaba amayembe ga Horus nga galimu at red dot nabayindi batelijuko samba teka mu byenyi byabwe yenkola yemwenyo okafiri origin yeyo so emuyinzo okulaba emuyinzo bemulabya nga bali mu kujaganya basi omuganda nge samu kakandi gotuweleza naye nkulamusizaako mukama ako mu kisebera kubeera ku mukutu ku Tuesday tero nnyo kubeera nayo mukama ako mu kisa atera tujja kubeera ne kuno olw'ekisa kya Katonda so muyinza okulaba abawala abo abadde batyenkyebula amazina naye ekifaananyi kimulaba ku lutimbe emabega bwe bukafiiri mbadde mbagako nti eno origin y'olunaku luno ya bukafiiri era bana baselebratinze nga bataddewo bakatonda baabwe emabega batuufu kubanga this day is their day. They are celebrating their God mu mazima mu butuufu naye abakristaayo baga nti musinza katonda w'omu ggulu mu following enkola z'abakafiiri ezitali za bayibuli gye tusoma katulabe awaddako awo katono nnyo ebifaananyi byenjaga bibalage katono nnyo nga tweyongerayo bwe tweyongerayo mulaba ndowooza ebifaananyi eyo mulaba ekifaananyi ekyo nga bawanisa akagaati ekyo yekyo ekifaananyi kikyo muyinza okulaba alebega obuwala obwo obubadde buzina ye katonda nju gwe bawanisa nga bagamba basembera ku Ukalesitiira yeyo bawanika katonda nju bwe bamuwanika mu bbanga muyinza okulaba ekifaananyi kino kikino ndowooza mukiraba mu maaso ekya red ekiri emabega wali eri ku mayembe gali eri naye ne wano bakikozesa aba Egyptians okirage bati nga balina n'omusaalaba oguliko kasaako waggulu ne wansi T nga kitegeeza life from the sun bakikozesa nnyo simba emuyinza okulaba so abadde bacelebratinga katonda waabwe enjuba mu butuufu era abo bo bakoze omukolo omutuufu bo balaze nti ffe pagans ono katonda waffe bagamba waabwe era bamujaganyiza nga wekigwana so buli mukrista yakoze ekintu ekyo wayambye ku abo okulaba nga okola ki nga okulaba nga mukyala kazibu ekyetume nkulamusiza nnyo mukama akuwa omukisa webale kubaako ku mukutu bakoze ekyo ekituufu okulaba nga batuukiriza emikolo gya katonda baabwe abakafiiri bwe tugenda maaso ku lutimbe twongere ne tulaba ebigambo bino mulaba ndowooza katonda njuba oyo gwe baselebratinga Christmas 25 gwe mugo papa yagukwata with the swistaka cross cross njalabidde erinnya lyo naye cross bagikozesa bakatholiki erimu enjuba with the sun omugo gwe papa yagukwata that is the sun god of the 25th December so the Catholic leaders bamanyi nti bakola kino kye bakola bakimanyi era okukuliza Christmas yes they are obeying they are worshiping terms the sun god ne other Christians they are following the footsteps of the pagans bakola bya kikafiri bakimanyi open Sunday lwa bukafiri Christmas bukafiri enyambalo yonna ya kikafiri ebibonero n'obukozesa bwa kikafiri kati ba Christians abalala the daughters of the paganism bakopye enkola zino bazitutte batandise okukola obusamize buno babutwala mu maaso nabo bafuusa abaana b'omwenzi and indeed they are daughters of the harlot ku bikuleso ekulumisafu kyemuyita nnyina w'abenzi ow'emizizo gy'ensi so gino mizizo egy'abakafiiri abantu bakatonda gye batandise okukoppa ne baleeta mu bukristaayo katuyongere maaso ku lutimbe tulabe ebigambo bino mulaba ndowooza ebifaananyi ebyenjawulo nga badipitinze Yesu ng'ali mu njuba mulaba ndowooza ekifaananyi ekyo with the sun ng'emwetoolodde enjuba n'ebigambo byenjawulo balaga mu by'okuyiga bino wongere muzika amaaso katugende maaso mulaba ndowooza enjuba ebizimba bizimba nnyo ekkanisa nga kuliko katonda nju omulaba ndowooza n'ekinyonyi ekyo kye babayita eky'omwoyo omutukuvu ngenda balaga ekinyonyi ekyo si mwoyo omutukuvu that is phoenix oba ekinyonyi ekyo abakafiri kye bakozesa nga stiiru nga the winged god katonda
whirlwind god katonda enjuba nga alina ebiwawaatiro, that is the ekinyonyi kye bakozesanga ngenda kibalaga mu maaso awo okukakasa nti enjuba oba obusamize bwekusinza enjuba bwajja dda mu bukristaayo nga bukozesa abamu bakozesa ejjiba eryo mbwe mwoyo omutukufu, naye that symbol pagans used it from ancient times. Mulaba ndoza ekifaananyi kye kiddako era kya Yesu nga wanisa akono nga baphomet y'abano ba Illuminati. Mulaba ndoza that is a Catholic paint ya Yesu nga yeetolodde Katonda njuba. Exactly the same way ngayo mulaba baphomet bwekola era wakola Yesu oyo, which means that is terms of the Son God, not the Christ who died for our sins. Batugenda maaso tulaba ekifaananyi kiddako katukirabe nakyo mulaba ndooza exactly nga baphomet bwekola naye wakola Yesu oyo gwe bagamba nti Yesu eyalokola ensi, si ye Yesu. Tujjukira Matayo 2 mu nyawulo Yesu ow'obulimba. Katugende maaso tulabe SDA Church akabono ke yakozesa mu Ministry Magazine. Mulaba ndooza Ministry Magazine eyo ekinyonyi ekyo eky'obukafiiri mukiraba. That is Ministry Magazine. Jesus is the promised gift ng'omwoyo mutukuvu wa Yesu Kristo gwe yasuubiza. Mwetegeeze nnyo ekinyonyi ekyo ebwa bukafiiri obwo. Katwengere maaso tulabe ekinyonyi ekyo. Omusajja yayitibwa Mark Finley, preacher wamanyi mu SDA. Mulaba ndowooza ekinyonyi ekyo mu Catholic Church bakikozesa same symbol, same depiction of the Son God nga Catholic bagikozesa. Exactly yafulumira mu March nga 2015 mu Adventist World Magazine gye bafulumya nga 25 nga 3 March bakozesa ekinyonyi ekyo exactly ekyobukatuliki kye bakozesa mu Katonda njuba ng'ekyetoolodde mbwe omwoyo omutukuvu omwoyo eyasuubizibwa. Exactly tewali njawulo. That is the Catholic Church wali emabega gitulaba. This is the SDA magazine. Omwoyo omutukuvu nti ajja omwoyo eyasuubizibwa, but they are giving you the pagan Son God as the Holy Spirit. Katugende maaso tuyongere tulabe ekifaananyi ekyalawo ekiddawo katono nnyo mbalage Katonda. Mulaba ndoza ekifaananyi ekyo mabbali mulabe waggulu waawo waliwo ekinyonyi ekyo ekirina ebiwawaatiro bapagans kye bakozesanga from Babylon. That is the Son God gye bateeka mu SDA Ministry Magazine ne Catholic Church gye kozesa mu paints zayo mu bizimbe nga bakozesa Katonda njuba nti akoma omutukuvu aka. That is the same origin of that paganism from Babylon. Baganda nga bala program eno wake up obukafiiri abantu babo embrace nga busamu ekitiibwa. Mbadde saaba ku mikwano gyange bali ku TV muleme kuba simu tujja kunyumya nga lumaze okuva mu program eno kubanga mu kyokuyiga kino kubanga esaawa ya bonnabbi tuli mu kanisa mu bufunze kubanga tuyiga ebigambo bino nga bwe tuyiga obonnabbi akawungeezi buli sabbiti. So mbeefaanako bwetyo bigambo bino eno obudde buyinza obutatumazaako naye tugenda okukoma tunatandikirawo omundi ogunaddako naye nga tunyatandikirawo sabbiti ejja kuba ya mwaka gujja naye tugenda tandikirawo sabbiti ejjawo tunatukomye wonna wana akadde nawo katutwala speed. Katugende maaso mazo balaga obusamizo obwo kafiirewo bwe tuyongerayo wali njawulo. Teddy Wilson yennyini mulaba akafaananyi ako Arise and Shine, Jesus is coming mu Adventist World still eyafuluma mu June 2015 yennyini naye 2015 March ono 2015 June. Teddy Wilson yennyini Teddy Niels Wilson laba yagamba nti Yesu ajja, Yesu gwe yayogerako nti ajja ye Yesu nga eklezia bwe mukuba mu bifaananyi byabwe with a wafer God nga emwetoolodde saaka eyo Katonda njuba still gwe bakozesa nga yeetoolodde abatukuvu baabwe. So eyo enkola baganda nga wala programu eno eyingiridde obukristaayo bwonna buli muntu akola byakola ajja bikola nga manyi nti yes nkola kikyamu naye nga obikusa amaaso you are aware of the falsehood you are following or the paganism. Katugende maaso tulabe mulaba ndooza ekifaananyi ekyo tewali njawulo n'ekyo eklezia katugende maaso awo kyekozesa, which means enkola zifaanagana mikwano gyange. We see the SDA Ministry Magazine and the Catholic with the same Jesus of Matthew 24. Yesu ow'obulimba agenda okujja abantu bavuname bamusize Yesu gwe yatugambako nti bwemulaba Yesu ow'obulimba bagenda okujja naye mbabulidde nga tekinnaba kubaawo. Olaba ekigambo ekyo n'agamba nti bagamba nti ali mu kifo gundi temugendanga. Kati we bamukuba mu Ministry Magazine babaga nti Yesu huyo naye exactly nga abakafiiri bamukuba nga Catholic Church we mukuba exactly nawe bamutaddemu bagamba nti Jesus is coming. Who is this Jesus? The Jesus of 24th of Matthew 24. That is the Jesus they are telling you to welcome, and he is coming, the new age Christ, who need to be worshipped by gay people, who want to be worshipped by homosexuals.
by the union of church and state, bwatu yo Yesu gwe bagala agatta ensi ne kanisa yo Yesu gwe bagamba okusinza. Kati leaders who should show you the true path, they are telling you to follow the paganism. That's why they embrace Christmas every year. Buying the Christmas carols, they are celebrating. Yes, yet they are saying that they are Seventh Adventists. Chebalamba baganda ngala ku program eno nti okwogera ndi mu 7th day nenga tokola tikikufula mu 7th day. Mu 7th day omutuufu omulabira kubikolwa. Ngaye Paulo yagamba Abayudaaya b'amazima, si Abayudaaya b'okungulu, naye Abayudaaya b'okumutima. Okomola si kwa kukikuta ne kwa kumutima. Abantu abali bakkiriza Kristo nga si Bayudaaya baali bangi. Paulo n'abasembeza, naye Abayudaaya b'amazima baali baganye Kristo. Abakristo abasembeze b'ekisa kino ab'amazima, bagamba nti b'amazima, ab'erinnya baganye omusana guno ogw'amazima, baganye okuva ku nkole z'obukafiiri. Katugende maaso tulabe ebintu ebimu byenze mbagambako bye baganiddeko abantu baneeno. Nga tumaze okatulabe Katonda Njuba oyo, mulaba ndowooza Katonda Njuba yeyo gwe basinzeeyo tamuza owa Christmas. Katugende maaso ku kifaananyi ekiddako. Ekifaananyi ekiddako omusajja omujjukira akatabi kinabalagako ke bayita Seventh Day Adventists. Katugende maaso tukalabe akaali kalaga abasiyazi abali mu SDA bakaplayinga mu America makanisa ag'enjawulo, naye mulaba enzimba gye bazima makanisa gaabwe with a dagon shape windows and doors. Mulaba ndowooza enkola y'abadagoni enzimba yaabwe, naye Katonda Njuba gwe celebrating mulaba ndowooza n'emabega kanisa bagisaako glass exactly nga ya Katonda Njuba. This is SDA Church America. Katugende maaso tulabe ebigambo bino kwa yalimu katambi kano ke baplayinga. Bwe twengere maaso tulaba mbadde mbalaga ku nzimba eyo. Mulaba ndowooza enzimba y'amakanisa Dagon temples ng'egye bazimbangamu eyo SDA. Wali emabega wali ekizimbe kino ekiri emabbali kyetuyakateeko eyo ogwo muzikiti. Naye tugenda okulaba waneeno ne papa enkofiira exactly as Dagon God. Mpozi badagoni badibutinganga Katonda waabwe ng'ekyennyanja, era badagoni priests bayambalanga katugende mitra za kyennyanja. Katugende maaso tulabe ekifaananyi kiddakaawo badagoni bwe bayambalanga. Katulabe ekiddakaawo badagoni bayambalanga bwe batyo with a fish god Dagon. Bayambalanga mitra eyo ng'eyekyennyanja ekyasamye exactly enkofiira papa gyakozesa. N'enzimba y'ennaku zino ey'amakanisa bweti batandise okugizimba, batandise okuzimba bwe batyo. Mulaba ekigambo ekyo baganda bange, baganda bangali ku program bebaza nnyo. Muganda wange Ivan okuva e Kabulengwa, Mukama akuwa omukisa bale kubeera ku program ng'olaba. N'abalala bangi nnyo abooluganda bali ku program Mukama abawa omukisa. Mpozi yeyo enzimba gye mbadde mbagamba eyaba Katonda Badagoni, era n'abazikanisa bagazimba mu kiseera kineeno. Naye ebyo before they are honoring the pagan god. Prolonginga bukafiri kubwongerayo maaso ngetuze tulaba ebine ebize byongeze bukafiri nga Catholic Church n'ebine ebire ebize bikola enkwaza ekikafiri. All of these rites are from paganism, not from Christianity. People wake up. This is a life and death issue. Kalugende maaso baganda bange, mulaba ndowooza ekifaananyi ekyo tewali njawulo. Kizembagako half moon and stars. These are pagan symbols. Mulaba ndowooza half moon and the sun and the star. All these are pagan rites. Katugende maaso tulaba ndowooza hoofed god we tuddakaawo katono nnyo. Hoofed god bamukola ekinazinga kikoze half moon and the sun wuyo naganya n'amayembe abiri. Those are pagans. Tulaba nga ebiri mu kusinza kw'abantu abagandi they are worshiping the god of heaven. These are paganism. This is paganism covered with a garment of Christianity and of a religion of God. Katugende maaso ku kifaananyi ekiddako. Tulaba tuzembalaga entakera baganda lwaki njogedde ebigambo bino nti muganye okuzuukuka era ebintu bino bigenda maaso. Musinze obukafiri buno, muyingira mu makanisa agajjudde obubono bw'ekikafiri buno. Mukama akyawa ebintu bino. Enkola zino ez'obukasamiza okuyingira mu kanisa zaalagulwako. Great Controversy page 6. Mulina Great Controversy osome page eyo. This message will not be proclaimed by the ministers, the landing ministers, the high-ranking ministers, officers in the churches. This message will be proclaimed and given by the lay members, by the people who are despised, unlearned people, without any position in the churches, will accomplish this message. Mukologa nga uliza
ebibiina bino temusobola nti bigenda kubanga bimaliriza omulimu kubanga baliwo kulya. Abakulembeze bano bamala dda bo baliwunawe bafunira mu kukola ebyabwe. Tulaba Catholicism with three lines, SDS 3 lines, Islam 3 lines. They are using the same things. So these pagan 666 nabagamba ko web lines salutegeza lukaga nkaga mukaga na zeki bagamba entakira. Era abantu bagamba nti how am I going to receive the number of the beast 666 okubena mu bibiina ebi embracing enkola lukaga nkaga mukaga bikusanga na logo zabyo. You are going to receive the mark of the beast. Kubikuraso yokumineta tugenda gisima tukabagamba ndinda ababali bawangudde ensolo ekifaananyi ky'ensolo n'omuwendo gw'ensolo n'akamono k'ensolo nga bawangudde bayimidde ku nnyanja y'endabiramu. Togenda kuba paati ku bantu abo. Why? Because you are respecting and honoring paganism, yet professing to proclaiming or following the God of heaven, yet you are furthering, prolonging paganism. So tolanda tumulaba obukafiri obugamba katoyo kifaananyi kiddako okwerimba abantu kwe batera okweyimba ekifaananyi ekyo mukiraba bagamba obubonero bona abantu bakozesa n'ebibiina ebyenjawulo obukafiri busamize bikyona bukristaayo bagamba they are worshiping one God. Naye olwakadde nti kaweddeyo tuve ku lutimbe mbabulira ebigambo bineeno katuve ku lutimbe mukwano gwe alaba pulogulaamu eno. Katonda ali omu, okukkiriza kumu, omwoyo ali omu, okubatiza kumu. Amazima ge tunogobera gafaanagana. Ekkanisa Katonda eri balina n'amazima nga gagigatta. Katonda talina bibiina ti bano bakkirizeeko kino ne bano bakkirizeeko kino gwe yitaano nawe yitaano tujje mwena mwena kasa mujja mu ggulu. Ebyo tabirina Katonda gwe tusinza ow'omu ggulu. Katonda alina ekibiina kimu. Sitaani akutaddewo obulere obw'enjawulo obw'ebibiina eby'enjawulo n'enkola ez'enjawulo naye nga bonna bali mu kkubo lyerimu. Olunaku lugenda kukya nga tuze tulabako tumaze kyakuyiga kino. Olunaku lugenda kukya nga Mukama tagenda kujja kubuuza ddiini yo mubadde oyimiridde. Naye ng'akuvunaana kimu kusa kimu n'abatakkiriza kuba temwenkanankana. Akuvunaana kimu kwegatta n'abatakkiriza kuba temwenkanankana. Butagulumiza Katonda nga okola ekyo kyayagala. Anaku zino abantu bakufa nnyo kumanya n'ebifo bye bakuŋŋaanira. Bafa nnyo ku bibiina mwe bali. Bafa nnyo kumanya g'amakanisa. Musumba ni ayogera. Yafa ku kigambo kya Katonda. Naye obudde buggwayo. Saawa yonna ojja kwejjusa lwaki bino ebintu obinyoomye ng'obudde bukya nga eddoozi kyakowola kyakubuulira. Okugobera ebitaliimu n'enfumo abantu basanyukira baganya okugobera Katonda w'omu ggulu. Ngenda kukomekeza wano kubanga obudde buweddeyo. Saba Katonda mwenna abawa omukisa. Olunaku lwa Ssabbiiti abakuŋŋaanye ne Mukama nga bw'ayagala mu bwesigwa n'amazima batumidde ku bannyinaze abali Essegukwawo Sister Mirembe kutumidde ku n'abalala booli nabo ne babbulaza batumiddeko n'abooluganda bonna omukyala gwendese waka Mukama akuwa omukisa mukyala wange Mukama akuwa omukisa wamu n'abaana tugenda kwaddamu okusinkana Ssabbiiti ejja ate ne ku Tuesday wiiki eno egenda okutandika enkya kwaleero eggwako leero ye weekend enkya week beginning tukitegere nnyo n'ekyo ekigambo tugenda kuba tutandika wiiki ejja ku Tuesday tujja kuba nga ndi wamu nammwe ku pulogulaamu ate era Katonda nga waliwo ekisa tujja kusiga tuweeza pulogulaamu eno ekisa kya Katonda. Mukama ba omukisa mbeere bulungi Ssabbiiti ennungi tusinkane Ssabbiiti ejja. Sure Word of Prophecy Ministry. Limunyiza biliteta muliro gw'obutya guli byokya ebikora empitambye z'omunsi byakusanduko lw'ekiruyi. Limunyiza biliteta muliro gw'obutya guli byokya ebikora empitambye z'omunsi byakusanduko lw'ekiruyi. Bisiyaga amakanisa bijjudde obwenzi n'obuloko byawamba etemu n'obubi byaganja bizanyisa Katonda mpawo yadde. Limunyiza biliteta muliro gw'obutya guli byokya ebikora empitambye z'omunsi byakusanduko lw'ekiruyi. Limunyiza biliteta muliro gw'obutya guli byokya ebikora empitambye z'omunsi byakusanduko lw'ekiruyi.
byokola biveeko nkwanjulire kojja Sabula. Nze kojja Sabula eyakuguka mu nsonga z'omu kisenge asangibwa ku kizimbe ky'amakanga e Nalukolongo. Ensonga z'obufumbo zonna gye baziroopa. gwe omwami nkukakasa nti bw'ojja ku Sabula ogenda kubawo saza kimu nga mmotoka mpya. Mwe basaizi yankenderako siwangala mu kisaawe wakozesa ku masturbation ebinywa ne binafuwa ebyo tubyewulira. Abakyala batagenda wannakaka